Kati Range Rover yammwe eri kuki? Range Rover? Ogamba ya Fene Spice. Eringa ennyonyi. It's glittering. Eringa ennyonyi. It's glittering. Kasuku. Ate mikolo gye. Kola nnyo. Soko linde kutudde wali ate mikolo gye. Kasuku sigala yinga bintu by'esirimu. Oganyo byo kolera. But you can host her. Kolera abantu. You can host her. Hey. Nate wachimu hostinga nga gwe nkufunye. Kubira Roja. Gwe gundi wa abantu ne boogera be batyo. Wabi olidde wamma namanyi abantu fitine balumala Range Rover yo. Gwe gawoli gwe katimbulira emikolo gyaddi. Sibirimu. Aina emikolo. Tujja kulaba ng'oyambadde gomeso gy'ozina. Ojja kujja ng'ozina. Nze nyambala kanzu. Egyo emikolo no gye gimu ku gyatuleesesa ceasefire. Nga bannannyini gyo batuga. Kasuku sirina kye mmanyi nzija mu biboozi byo. Bannannyini gyo ne batugaba bannaaye muli bantu baffe kimala. Kale. Ndeka. N'omusajja ndowooza baamusonyiye kati. Kasuku ndeka. Anti wulira ndowooza omusajja baamusonyiye. Kuba eno baali bagambye tetwagala kumulabako wadde. Anyway, ne Roja tujja kwesanga lumu. Be tuneesanga tugenda sooka twevume tumale okwevuma twogere. Mubuuze yali abadde ki okuba mu vidiyo n'ayongerezaako mu Febuto siyo w'ekirimi Febuto Kasuku please namanya bumanya let that be a conversation of another ekintu ekyo nze kyekyanyiiza kyokka nze bino byonna space bye yayogera tebyannuma naye okuwulira Roja omulaba soweddeko Roja omulaba kati kino kankikugambe wano Roja abadde muntu waffe bw'ati ndowooza kutoka talk show ko omuntu gwatabaddeeko close abadde bati nenze Roja abadde ankubira ne message nziyina wano ze yampeerezanga ng'ate wuliriza ng'ate ku Jenkins batuula n'ebbanga ne banyumya ne besanga eri ewa Rasta ku gundi ku Freedom Beach ne banyumya sendi nga beekubira amasimu kyekyanyiiza kyokka benamu yagamba oli yabuuza oba muyiteninya mwefe buto n'ekirimi kye naawulira bubi ne ŋŋamba omuyimbi ye tetwogera nze Spice mala omwaka nga soogedde naye Roja mbadde kale era lwe naasanga Roja nja kiddamu nkimugamba ate nze manyi mugenda kukwatagana Roja era I have nothing personal with them era saawa eno era ne ku mikolo balina okumpita naye ngenda kugira sayidi eri ndeka naawe mikolo Mama Brighton family. Ulukusaba kwa bangi. Bakutegekedde. Tabuza olugabo talize concert. Ngabiri mukago gwokuna. Kusiyata labonika. Ngabiri mukago gwokuna. Okwigira emitwalo ebiri. JP. Emitwalo 5. Emeza. Ya milioni emu. Kujengula besitalo y'olugambo. N'obutagaliza. Wakati Mama Brighton. Ne Mama Natitende. Life kustage. Bawerekeddwako. Abayiba Uganda bonna. Bakomedianizi. Ne bannakatemba. Tosoma Brighton family. Wabuli defense. Tony Sera. Mama Musei. Mumeja. Musomesa. Banemeddewo. Bannakampala mmwe. Mama Brighton. Atajja omugamba ki. Njamu chakula. Wakitwa Africa One One Travel. Maparo Party. Nyumanzi. Kuzala kwa Famu. Astuti. Viva Organic. Papazi Sport Matinde. Malusi Bridals. Ya baby Astra Faina. Kulindeko tutereeze wano tebakuwa ssente nga simanyi oyinza okunfunako ssente nga sitegedde ne zidda okunywa kati tubuyisaawa buno wansi
ate bonnaggwayo kakange kaweddeyo ako kaweddeyo kange tekannaba isambu yisa kimala lidako ssebo sebo Allan ebyuma olinga ng'agamba ebyo wabiseetinze dda ebyuma olinga agamba wabijja Canada obadde olowooza nti byavaawa bino ye Allan baŋŋamba lumu wali ogenda kubomba ng'ogenda Canada hani egwe hiyo nero wagenda UK baŋŋamba wali olemeddeyo hani yagamba kasuku wennyini I mean baŋŋamba eyo London naye nti wali ogenda kulemerayo naye embeera yali awo wagenda olanga London teri idoling nogamba kanzire Kampala. What do you mean if you say teri idoling? Anti kati wano bino bye tulimu idoling ojja n'otuula n'omuntu awo ddakiika 2 munyumya bunyumya naye mbweri eddakiika 2 omuntu ozikuwa aba akwagala nnyo neno namikwano gyange munnange wali ogayi bamuyita DJ Moze bonna ojja boogera naye tewakomawo yampisa bulungi I mean tewasigalayo omusajja guwa munyumiza baali bakaye eyali atunda amatooke bambi gundi ani Pascal eyafudde wali gwe wali kaye anza sina nyezo mbozi enyumya anyway he was a very good person just know very good tuwagenda era ne tuwagenda East London London nali byange nzomayi bentambula ennyo Katonda akyansaasidde mbaako abankwata ne banzijawo wayisibwa bubi ate nayisibwa bubi ntya nali ngenda tuula mu matooke oba ali oyagala ngende bansala enviiri tewalaba ku Pascal was a very good person nali mumanyi era bwe nagendayo yankubirako Pascal bwe nagendayo yankubirako naye nga kati bano bendi nabo baŋŋamba ate East London walako okuva wano ate biki ate programu nga ziri tight nga wali ogenda kukola ki anti ssebo nze nali ngenze kulambula nze nali sigenze nti omukisa gwazze ne gungwako wavaayo nakye London navaayo n'emijoozi gya Seno wagula omujoozi gwa Seno nina abantu bange wano e Kampala kandabe Anko Kusamu Niko Yusufu but don't tell me wakwata mu nsawo yo n'obagulira cause jabbeeyi nakwata mu nsawo yange zakumalako sente mmeka mu Arsenal nagula ebintu byali bya paundi nga 2 e Manchester nengula bya paundi 6 ne bandiscountingirako kwe bampeera membership bako membership ya Manchester membership ya Maniyo yes sebo kyavola olusi benda abakaya namba gamba abasiru kati okayane nange yali ku Old Trafford kati aina ne membership ya Maniyo kitegeeza gobo ogamba bamuguze sente zaffe nnyingi butereevu oyina nzikirizibwa okwogera tigana kye tukuwa sente zaffe yes nzikirizibwa okwogera nengena ne Wembley ekisaawe kya England watuuka nangole yabo nengulayo n'omujoozi gwa England era mu Euro gwe ngenda okwambala oli England fan siri wa England wamacho obadde togwambala ndi wa France mpagira France naye engeri gye nagendayo mu kisaawe kyabwe ate nga Premier League esibukaawo naye olaba kasuku yakuwagira England ne France walaba bwenkuterereze ekkubo batya ssebo nakusooka era ndani wansookayo n'onkolera ki bwe natuuka no like at least ogenza ogenda ebyekisiru no at least ogenza ogenda nga ki aba YouTubers wagenda ku Old Trafford nagenda ku Emirates we nakoma nozo okiraba kati watuukira mu banaku kikyotegeeza watuukira mu banaku beeyo nga tebasobola kuteeka ku train genda Manchester oyo mama Latifa yaŋŋamba yali busy naye yalina okuntwala walina okukola program Manchester wala naye Manchester ba relatives bange abasinga bali ebweru gye bali ate kati owakana relatives be bakutwala si be bantwala naye nkugambye anti si be bantwala bayinza okuba tebalina busobozi oba baali tebambuuzanga naye nkugambye nti ba relatives bange abasinga gye bali I have like 8 of them there my cousins my sisters ate your father tali yeeyo aliwa ate byogenda mu byaki so naye gye bali you have your sisters there yes I have sisters there I have cousin brothers Manchester Leeds Kasuku you come from a well-off family bambi tekiri kyakugamba nti well off muze muli planned your parents planned nedda you guys si kyekyo
abantu awo mu around between 1990 ne 2000 abantu bangi bagenda ebweru. I think things byayite binnakaluba nnyo nga leero kati abaafuna omukisa because kati nga bolaba ssaawa eno tulinawo embeera ya economy mbi, ebyobufuzi, okitegeera. Kati mu Uganda wano we tuli kyangu nnyo okkeera ku makya ng'ekiddako tokiraba. Kyakivola aba Emma Carlos baali mu music management ne baddayo Emma nga tannajja mu bino byalimu bya Smart Federation biki naye yali aguddeyo senga naye ali ku kyeyo olimba anti kati Emma yali mu bya music Kalifa aganaga koko finga baninga bwabwaje abo baveeko teyabafunamu yadde koko finga ne Kalifa aganaga abo teyabafunamu abo yagenda okujja yafunamu bawafajiyo akati abawafajiyo bagundi ba leero weekendi Dream Girls kati abo bebafunamu ssente kati nze mu vaaka yange we natandika okukola ebintu by'amawulire nga ya senior 6 sooka ove ku bino kati agency zajja zaawula okufa obufi emirimu ebiseera kati ennaku zino business mu Uganda ekisinza okumenya abantu business n'ebaggwako abantu nga bolaawo ba Emma Carlos ba Jeff Chiwaawo ebyo ebiseera nti twajjamu ba middlemen bangi kababeere b'amawulire kati Allan speaker wa parliament ayina ssente nnyingi asobola okuba nga gyali akwagala akulaba akunoonya naye wakati wa gwe bagamba njagala kulaba Kasuku ne Kasuku oli atuula n'agamba Kasuku anaatuwa enjawulo ne babanga abakutiizingamu ne basooka banoonya akumanyi musajja wakolera mmeka musajja wali flexible olwono ne balyoka bakusetinga nze waliwo gye bansetinga ew'omugagga ne bagamba Kasuku omugagga tumugambye miliyoni 10 gwe bw'otuuka yogera miliyoni 10 tosalako naye ffe twagalako beeziki n'otuuka nentuuka omugagga nampa miliyoni 1 nampa miliyoni 1 kalate nyingi ze yaddako okumpa yazimpa tebamanyi tebaliiko nangamba nabawulira nga bapulaninga okutema enjawulo nembaga nti era ekyanyamba benafuluma benti nabalindira mu parking nembaga munjaze nebanjaza nembaga omugaga mwampadde akakadde aka temuddangamu okuŋŋamba ebyekisiru ebyo kati problem yajja mu business ya Uganda naddala entertainment ne journalism mwajjamu be bayita ba middlemen edda nga Airtel bebe ekwagala ekutuukako direct Airtel twakolako mu vaaka yange awo twakolako Airtel oba yali Airtel Wine House oba yali Airtel after Airtel yali ki Zain no yasobola kuba Celtel Zain then Airtel no yali Zain yali Zain yali Airtel Wine House nemwera myaka jamu yali Celtel Celtel nagirabako tewagikoze ngani mu primary sagikozesaako actually omu ku basajja abaleta Celtel wano gayi bamita Semanda yajjanga ekabojja okukyalira mutabani we ndowooza yali Semanda naye ng'agira mu mmotoka eriko Kyambogo Polytechnic College kati Kyambogo University ng'ejja taxi naye musajja mumpi baati ng'ajja okulaba abaana be sagikozesaako nakozesa Waridi Kasuku nedda Kasuku toya kubanga wakozesa ku Zaini sagikozesaako by the way Zaini myaka jo kati zate line gye nasooka ofuna yali ya Waridi line gye nasooka ofuna Kasuku you mean yali ya Waridi you're something like 28 no I'm not 28 but I'm telling you the first line I used wakwata simu yasooka mwaka ki like my personal phone yeah. I think it was 2009 or 10 kitegeeza wamala sinya 6010 nedda
Wamasinya 6 mwaka ki? 2000 I think 8 or 9 around there. Yeah, 6. Kasuku ngoli kito. Tochikola. Don't do it. By the way, from today Kasuku. Tochikola. Nze bulijjo mbadde mmanyi nti nkuyita ne Uncle Kuku. Nga manyi bambi oli kufaananira uncle wo. Nina uncle we yafa gwe nkufaananira. Yes. Nina uncle we yafa gwe nkufaananira. But I think if I'm not mistaken, the first line je nafuna yali ya Warid Telecom. Nenema. Ekyatufunisa Warid yaliko free calls. Nenjikwata ndowooza ebiseera challenge yaliwo nga abantu bachalibo bomanyi abasinga bali mu vaaka tebanafuna masimu vakati kubye ennaku zino abaana olumala senior phone ayina essimu lulinga kibeera kizibu omukko kati nenvaako nenfuna UTL saajagalako UTL gye nalwako I was flexible with it UTL gye nalwako UTL ekyaliko je eyange no ekyaliwo is it still weri yali brandinga yafuuka UTL ne sim cards bikyaliwo biki I think nasamawulira they are trying to restructure mundaawo kuba nali nsabyeyo omulimu gwaki customer care service muguni PR and communications fekate gye tusobola bye nasoma biri omwo totuvumevume sisobola bavuma ate kati lwakuba egyo emirimu kati ng'egyo waliwo emirimu egimu nze gye njagala okukola nga ngikola just kufuna ka prestige ako ina office yo kera n'otuulamu nyumira amaje abantu asinyumirwa amaje lekera ebyekisi okimanyi Kasuku sinyumirwa amaje nedda solo nyumira amaje nga gwe Major General sisobola omayize wajja amaje sigaagala ebitiibwa bingi toyaganye ebitiibwa saagala kukolera nnyo under protocol. That's my biggest problem. I don't want to have so many bosses. Era bw'oba oyagala nkukolere tukole bulungi ekisooka nze saagala kukola na boss ne babeera ggwe olunaku lwaleero ne bagamba nti bakuwadde omulimu mu MTN gwe boss njagala tusigale bino ebyokunyumya era nga ne bwe tuba tunyumya tombuuza ku bya mirimu kati nze njagala nendiringa ne bano bagayi bange eno wansi because I don't want unnecessary pressure njagala ebintu byenkola nga biri flexible bensanga kagambe Allan Cruz tufunye omulimu igwe line manager wange gwawo tusobola okwogera naye era saagala bya mirimu tutandika okudda mu lugambo ebyera si byagala kuba tugenda kulemagana abaana balowooze ndi mukuwa lugambo bikyo bitegeera ebyo. And by the way, that is the only advantage generally njagaza monitor. Yeah. Because when we joined the monitor, our radio, the first 2 years, zari turbulent nnyo nga tubeera mu kusika muguwa. Wokitegeera. Okutuusa we twale nga obeera oli ne Allan, ogenda ate Allan yaddose wa boosi, boogedde bwe bati boosi ajja abikubuuza omubuuza ani abyogedde tasobola. Kati ne tusalawo mu meeting nti okwewala olugambo. Allan bagamba boss nti ono yakoze baati. Allan asigala awo. Bayite Kasuku. Amuddemu amulumirize ng'akola ki? Nga waali. Ebigambo ne bikendeera. Era time gye twakola awo mu bizibu bye twalina temwalimu nti ono yanjogeddeko, ono yampaayiriza. Buli intrigue lweggwa ku mirimu. Buli kimu kiba kijja kwanguwa. What's intrigue? Intrigue kwe kwesojja, kwerwanisa. Wow. Buli omulimu wegubeera nga tegulimu intrigue. Ebintu mu Uganda ne bibonyaabonya bibiri. Intrigue ne mmanyi boss oba boss andya. Abawala nga boss yamulidde. Olimba. Wabalabako? Ngiwulira naye ewammwe mbu sibiinaako mitwe na magulu. Naye mbu waliwo abatakwatwako. Ne bakola ki? Ewaffe sibiraba yeeno. Ewaffe tebisobola kubaawo. Kuba nti ewaffe waakawo ogenda wali mu performance review kati bosi ne bw'omulya kati structure yali ku NM George raba nga ne bw'oba omanyi boss ekyenkana ki results okufuna pay rise oba incentive
oyina kuyita immediate boss wo n'atuuka ku head of that department n'agende n'akurecommending ewa HR. Kati omwaka bwe guggwako HR n'asubmitting nga bwe barecommendinze. Kati ba heads of department ne basigning abo mubawe. Ne bakuwa pay rise. What was your first salary? Uwa. Ku radio. Mu byokukola byonna. Nasooka ku Red Pepper nga nakagendayo during my internship. Bali bansasula emitwalo 3. Jali mingi. That is 2011. 2010-2011. Emitwalo 3. Nagenda ovaayo nga ndi ku mitwalo 7. 7? No settling of monitor. Nengenda ku ddembe nenzijira ku kakadde. Kale bakakadde. Naye waliwa era sebo watandikiramu. Natandikira waggulu mukko. Kati ebirala ne byeyongerayo. Negambye otobye ne career yo. Ntobye nayo. Otobye nayo bakubye okubiddwa buli kimu okikoze naye era ofunyeemu. Nkyali wano. Okitegede? Kiki otakoze Kasuku mu mawulire? Tewali kyesitakoze. Amawulire nga wandiise nengakuba ebifaananyi nengakola ku radio nengakola ku TV. Kati ngakola ku digital. Kibayita Grand Slam. Amawulire ngakoze mu buli form gye galina okukolebwa. Naye ani gwe wasinga okutunya mu Red Pepper gw'ogamba oyo ye bambe namuwandiika. Tetugendayo. Anko kuku. Ebyo nja biteeka mu autobiography. Ebyo njagala kati babimbuze nga n'emyaka nga 5. Nti nakuba oyo. Red Pepper I think was my best job. Yes. I've gone through things but that Red Pepper job was my best job. Olimba. Yeah, because nali nkyali mwana muto ne gumpa libate yonna gye nali njagala. Ebiseera ebyo nga amawulire gakyali mu ssente olwa kiri kyabadde gayi kya middleman nti bakukubiranga essimu ne bakugamba nti Allan club erina activation eggulu. Gw'ogenda okavalingira Red Pepper. Ne mugenda ne mu meetinga club designated media area gye babawadde mu kibuga ne mutuula mu Costa ne musimbula. Paddiyemu ne bamukwekwasiza. Nti emitwalo 7 gijo oba emitwalo 5. Bo nga bakola gwa kuvuga okole ku makya ne babagamba mutusange wano tusimbule tuddeyo. Kati ezo ze bakuwa kwe kuli okwebakako okulya n'okunywa. Nenga kasente kazitowa. Ebyo ebiseera. Kati nga waliwo twatuukanga nga buli weekend we are out of town. Midweek you are out of town. Nakolako ne Masembo oyo baali baleese presidency bali bita president's beer. Ne tukwata wiki namba eyo Luwero wa naye. Ekitegeza Kasuku. Lako waliwo ennaku ezimu zatansasula naye for me it was quite the experience. Kasuku wanywako ne ku chairman. Chairman nedda. Chairman wadda. Chairman namulabako nga muzeeyi wange amunywa. Ne saamunywako. Ne president's beer. These things I'm telling you are happening between that was I think 2012 2011. Oba yabulirawa. Yagaana. Yagaana. Bamu activating awo ne bigaana ne ba drink sebo zizo wano muyo oba yali wa Nairo. Ali wa UBL. Wano so walo drink ezize ne zigaana. Baleetako Castle Milk Stout yoyo n'agaana ne baleetako Reds. Tulina twatuka nga tunywa Reds. Nga bayiwa Reds. Nga basobola n'okuwa crate n'ogitwala ku mmere. Ennaku zino John Walker tebakyakusasula bulungi. John Walker contract yange nabo yaggwako. Nga wayogera ku mwenge? I influenced for the brand. Bulungi ate? Yes. My contract with them ended. Nengenda kukyera. So kati the biggest challenge today ekireetedde abantu obwavu mbadde nkuzaayo wali. Kati ebyo ffe twabikolanga ng'ensanvu olyetwalira. Kati agency ejja ne batandika
ba TikTok 10 room eggulu average room ya mitwalo 5 kati tubawereko n'emitwalo 25 awamu bawe emitwalo 3 yuko ninaku zonne ba TikTok we bali kati ne ba TikTok bajja ayiteri muntu asebbeyi nga TikTok kuba TikTok yene omulimu gwe gwokolera miliyoni 2 beba mu 5 agakwata kati yejjukira ina simu ye na data ne ring light kati bamuwadde emitwalo 5 yagakoledde ki agenda tule dakika abamataka abawa ba blogger ba TikTok bambi. Yes, now those are all challenges. Chekiri kyenkugambye nti all of those things now have contributed ku bantu okudduka ku kyeyo kuba Allan nkubuulira olunaku olwaleero kati gw'olinayo omwana omu oba babiri ne muzzeeko mangu ng'okyali muvubuka aleme kumenya nnyo gwe Nicholas yakumenya nnyo anti muzzeeko kati ng'okyali muvubuka nze teyammenya nga ndi muvubuka kubanga baalinga bagamba omwana omuto kati nga muzeeyi wange oba jjajjaawe eri bakigattawo mangu kuba balaba omwana omuto omwana ne maama we ffenna tuli bato kati olina abaana bameka ekyo tobiddamu naye kyenkugamba nti muzaale kati ng'okyali muto manyi lwaki abantu bakyakwatirwa ekisa bw'oyingira emyaka 4 oba musajja mukulu ddala obeera kati se omwe mubuulirira abantu teri asobola kuwulira bizibu mu fiizi z'omwana era obeera n'abantu bo kasuku fiizi ziganye ku myaka 4 tosobola kugenda wa misi Kiguno mu fiizi z'omwana ziganye nga misi olina emyaka 45 misi alina 38 gw'okaabira ebizibu naye kati okitegeera so kati ye challenge yabaawo kati mbadde kugambali olaba kasukwe kati olaba you have like 3 naye otobye no oyina engeri okikoze n'obaweerera and kati children are now very expensive. It's what I was trying to explain to you that with these changes betwajjamu middleman wa agency kati saawa eno tuli mu TikTok waliwo omuntu nga ekisooka tali creative mu business ene ya media ne entertainment. There are people who survive because of times. Kati times zaakyuka. If you're not creative enough, YouTube eno togijjaako ssente, TikTok togijjaako ssente. Walaba ekintu Kabaata kye yakola ya transitioning okuva mu Kabaata yazannyisanga abaana ku TV kati ali ku TikTok kwakola ssente kwa bloggingira. Oyo omuntu omuwa respect. Ate naye baatuuka kuli bw'atandika bw'inviting ono n'ono n'asirika. Kitegera kyekugamba. Yabeera ataddewo platform aba hosting nti now yatuuka nga alina numbers amaze n'azikola, so people believe that is the run to platform. Kyenkugambye nti mu times zino if you're not creative bw'otabeerako kisa kya Mukama bajjajjaawe batakuteekako mukono ne bakuta nti tukukkiriza kanywerereko goma saawo nkyenkunyonnyola kati kyekitutta abantu abasinga ku kyeyo kuba mu Uganda nga benkunnyonnyodde nti kyangu okkeera ku makya ng'ekiddako tokiraba. Why? Olunaku lwaleero tulina abantu bangi be twali mu mawulire okitegeera nga amawulire gasasula miliyoni 2. Hey, there are so many people nga bali ku miliyoni 2 n'okukka wansi. Naye nga zino ssente za bulijjo edda zajjanga obeera olina kuwayo 10 ogerera osanze kusaasira n'akunyigayo kati ne bamisaaki abaagabanga 5 nga nazo za bulumi kati akugamba yita ku papazi emitwalo 5. Misaaki se balina we yatuuka nga ye weetaano ng'era agikuweereza gwe w'omugambira nti binkuttemu ng'ezzike eri obeera shuwa kati saawa eno akuweereza ku gundi wali n'oli emmere ate ku papazi anti nkunyonnyola ebintu nga bwe bikyuse. No lwaki ogamba akusindika n'oli emmere? Anti luli anti gy'olya ate osasula emmere oli kuyabwerere wa misaaki. Nange bampa offer nze atannagitwala naŋŋamba ate kisoboka misaaki enjagala gyakwagalamu nze nali njogera naye naŋŋamba oyo mutabani wange
mutabani wange Allan mwe muli emmere ya bwerere era restaurant y'omusajja lwerigwa mwe betujjo songa nti mwali emmere ye ey'obwerere Allan. But of course si kibi. But I pay. Yeah, no si kikyamu kyokola ekyo kyekituleeta wali ku bya spice. Wankubira essimu wali ogenda tandika ebibozi by'ekisiru naye nkugamba Allan tuli mu lutalo. Naye nagamba Kasuku nakubira ne nkugamba Wolan leave the little girl to be. No ngamba tuli mu lutalo. Buli omu asigale ku side ye gy'aliko. Kuba wankubira essimu nga mmanyi ogenda tandika Kasuku omanyi ne nkuzizika mangu nenga Allan tuli mu lutalo. We are not taking any prisoners. We're taking no hostages. Olutalo kaluyinde. Emundu etokote. Etokotera no ngamba nti Kasuku nzizeyo mu nsiko emundu ekole ki? Naye kugamba emundu beneemala tugenda kwesanga. Era twesanze. Olutalo lwali lwa bulabe. On a serious note. Naye tetwakunyiigira kyoba omanya. On a serious note. Abasajja nabaga nti olutalo be luba luyinda mulimu be bayita atya collateral damage. Waliwo abafuna amasasi nga tebategedde. Kati wali ku mmere wenkuga nti olunaku olwaleero n'envuma miisa kyojja kunnyambala. Kubanga exactly, because those are the benefits you're supposed to get. And by the way, I told people atwali wangamba ate Allan achaziza spicy kati amubuze ibuze wama mbona abantu bakwana Range Rover yo naye ngamba nti kati ate Allan wali oyina kuvaayo full swing noga spicy teri muntu agenda kuyingira nga weetuli n'omuyirawo omubiri si bino bya interview waliwo yamuyingira namuyingira anti nkugamba lwaki ebikyetwa kyonze nkyagala nnyo for one reason nga respasta bwe yakola kati abo respasta era respasta ajja kubuulira nze mu discussion yange naye tetwogeranko ku lutalo olwo tankubiranko simukubirangako okitegedde problem yokka eriwo eri emu era njagala nnyo gigamba abantu be batuyita abagagga baffe mikwano gyaffe naddala nga bayimbi challenge gye mbayinako eri emu nti most times tebazza muzigo era wokka abo bali ab'amawulire abamu nina be nagambako ne mbaga nti olwanisa nnyo okuba ffe Shield ate bakutte nti person like Spice Diana yes ayina flaws ze ayina ebintu bye byabazze akoleyo mu nkukuto biki but she has been a darling of the people because she has been doing charity and what, so not so many things byakola ebikyamu nti bibadde bijja ku front kati definitely that war was going to could have swung very fast against us because Spice Diana balina we bamulabira abantu okitegeera kati ekibeerawo kibaba ekiti nti bw'olwana olutalo olwo gwe n'okuba ono ate nga Spice tomuyinaako ka personal kakwate oli mubuzibu olutalo buli wooba olulwana olina okumenga sure nze ebbanga linabeera n'abayimbi abo balaba they are the most unreliable people. So every time lw'osalawo oyirawo omuyimbi oba n'abagagga baffe omubiri you have to be sure that on any given time he or she will reciprocate. Kati nze abange bajja kujja. Kati olaba gwe nagamba bali nti oyo mumuleke because I know your relationship with Spice ne superstar nje manyi naye nina be nalaba abayiwawo omubiri nga tebali gubayirawo. Kubanze ne ku kivulu kyange Spice yangambye ebyo bindekere. Yes. 26 ne Misa kinangamba ebyo bindekere. Okitegedde. Kati awo ino yiwawo omubiri. Naye problem eriwo kuyirawo bantu mubiri nga tebajja jizza. Nze nja kusaba Kasuku. Mwesonyeze yangal. Mwana muto. Tewali nnyo kiri awo. Muleke. Spice si mwana muto. Lekera ebyekisiru. Si mwana muto muntu mukulu. She's a baby girl. For you she's a baby girl. Ne muntu mukulu. Naye ekyokulala.
omuntu yenna nga toyagala kwogerako oba kukulya toyasama kyakiva olaba olwayogedde ku Zubeeda n'atuwa ebyaffe yabawadde buli omu yamuwadde naye ate yagamba mugundi mukagurupu kammwe bwe mugeya mwoli mwendi kituufu mwoli mukagurupu mwendi mugeya ye tutuula ne tugeya baatugamba waliwo yagamba mbu waliwo kakiripu ke baateka ku TikTok nga tulyoka twogera ekisiro nekigambo kale men used to go to war Museveni n'abituwonya entalo yazirwana zonna ne ziggwayo kati men tukeera kunyumya ne tugeya abantu aye ne sigala nga tulya nga tunywa gwe kirumye fa. But which other job can you do apart from talking? Kino kyemmanyi gwe gw'omutwe. I can write. Toso agenda oba n'okolanga koza construction. Sisobola. Kati emyaka gyange gyayitako ku ebyo ebintu. Gende Bulaaya. Nkole ki? Naye Allan Bulaaya ogimanyi. Kati gwe kubira ku kakalaamu. Mukubireko. Kubira ku Uncle I. Kubira ku Uncle I. Abantu bakomawo e Kampala wano bangi mbalaba naye nga tamanyi Entebbe airport bwefaanana. Olw'okuba yava e Kampala n'agamba nti wano ewaka si walungi. Bayita Nairobi awo abalala bayita Mutukula. Bali wano naffe. N'abeerawo wano nga tayagala mukuba na kifaananyi. Kwa okisuulira ku internet omuzungu n'akiraba. They revoke. Kikulumirawa. Tekinawe kinnumira naye nti kyekivola nkugambye nti gwe oyagala ngende e Bulaaya, oyagala ngende e Bulaaya nkole ki? Kasuka emirimu gye giri mingi. Naye ne wano mbadde nkyayina gye nkola. I'm not saying sirigenda Bulaaya. I don't want to rule it out. Like I've told you, in Uganda it is it is kyangu nnyo okera ku makya Allan Cruz ne batugamba nti wavudde mu kivvulu kyo. Ekya maama Brighton. Walinnye n'ogenda. Oyinza okuba ekivvulu wakikoze ng'oyagala tiketi ya nnyonyi. N'ozifuna. N'oyitamu. Kyangu nnyo Allan. Uganda kati wuliriza. Ffenna ano mu Uganda. We are 1 inch away from a car wash. We are 1 inch away from a car wash mu Uganda. And this I'm telling you, this does not, the only person that is spared from these things is the first family. Boka. President, ne family yeyo, ne extended family. They are the only ones who are spared from this. Even the prime minister of the country is 1 car wash away. Yes. Walaba koko, wayogera koko ne amama Mbabazi. Walaba koko amama Mbabazi ku piiki ye. Wamusembererako. Nati wali namusanga ku Serena ngali ize nnyo. Kyenkunyonnyola. Walabako Gilbert Bukenya. Nsamula ku piiki ye. Walabako ko Sam Kuteesa, waliwo Sam Kuteesa we yakomawo wano mu Uganda. Yali ava bweru eyo. Nga waliwo UN report oba yali yemaze okumuwa exoneratinga. Oba yali abadde ki? Najja. Omusajja n'ankubira. N'angamba Kasuku oliwa. Nina oluseke lwe njagala okutwalako. N'ankwanga kamera ye. Tugenda ku parliament awo. Okulaba Sam Kuteesa. Yali foreign affairs awo. Wabweru awo we twamusanga. N'akola ati. Okusika yeeno ati. Okukwata mu kooti. Nga bandali. Mu mutima omanyi omuntu buli wakola bw'ati oba bw'ati ennaku zino oba ogambye nti ennamba yeriki obwongo obutandika obbala oba agenda kumpaayo emitwalo 10 oba 2 amangu agaawo ne ntandika obbala musajja bwampaayo 2
oluvaano ngenderawo ku beach yakuwa mmeka yatuwa $5 buli omu bupapula $5 simanyi kyaliko kati but yatuwa $5 buli omu $5 mu kampeyini za mama Mbabazi weza awo kubwa president yalinawo office awo waliwo kyali wange omukiga naye bannaye ensi eno yankakasa naŋŋamba ne aba FBI tubayina n'aba CIA nga tudde ku Centenary Park awo naŋŋamba mu buli mbeera Kasuku tukimaze kino tukikola ki tukimaze beera mabega wa musajja ne tugenda awo waliwo office yali awo waliwo yali walinga ku capital wonde yali ewuwaawo ekkololo ne tugenda n'ekisajja kyange baakisiba naye baamala ne bakita kimasavu twakolanga nakyawo ku red paper bwe kyandaba bwe kiti yes Kasuku biki kiintroducinze waliwo omukyala baali bamuyita amayanja ani tutudde awo twogedde tuzze eno tuzze eri omukulu azze utandise okubya akafaananyi ka ssente batwanguddeyo ne tusayininga awo ssente ne batuwa ssente bakuwa ssente yey ngameka leka ky'omanyi nti zaali nnyingi nga zigula ettaka baatuwa ssente ky'oba omanya nfubu tuseewaawo wayitawo ndowooza ennaku nga wayitawo wiiki nga 2 October nzijukira yali October that year tutudde awo yali Virgin Island ebugolobe waliwo birthday y'omuwala baali bamuyita Stella ndi mu progress ebiseera ebyo nsimbula ngende ekkololo awo tugenda mu meeting ey'ekiro mayi meeting z'ekiro ezo ngedolawada patro ziri awo miino soka nzira wansi wampeewo eno zijja nyambuka mpola mbuuza bali nti ekyo ekiri awo tebayoola era omwana omusajja wange oli bwe bamuyoolera naye gwe wakola otya naddayo buzi mu progress awo nenzigalawo eyo chapter jabola olusinze ndaba abantu oli najja n'ayogera ebigambo ne ŋŋamba bano tebamanyi basajja bintu bye bayitamu namuvuka baamala ne mwabuta namusanga awo I think before COVID namusanga naŋŋamba Kasuku twabeera eyo biki kati nkunyonyodde nti mu Uganda we are all just a minute away from kyeyo or a car wash away from what to do okitegedde omuntu yekka wali awona oli gwe nkugambye ne Jenkins oleeta waaki yamala okukola ki kuba ekyeyo yakuba ekyeyo nadda ne sendi yakuba ekyeyo nadda eri abamalanga kosi bagimala ate era basobola okuddayo kyenkunyonyodde kyoba otwala okeera ku makya n'ompulira nga ndi ku kyeyo ng'oli Saudi Kasuku si Saudi ekye Saudi sijja kikuba tomumanyiira what's the problem ekyo sijja kikuba ekyo ekyeyo kiringa kya slave trade Kasuku you can go to Saudi I can't Kasuku you can go to Saudi I can't Kasuku osofuna omuwalabu n'akutwala Saudi nkubuulira kozi nga ngenda nga skilled labor era oba ogenze Saudi skilled labor yo nsobola okgenda naye bino eby'Abannayuganda abasinga bye baliko eyo mu muwalabu sijja ne Qatar Dubai nga ngenda nga skilled labor bino byolaba nti jozi bankubira nakaawo gundi UAE genda ku ministry ya gender misajja de twala ba doctor nga togenda kukola bino bya kadaama genda ku gender bakubiranga bagamba ki baali baagala ba psychologists those job openings are there wali ku list baali baŋŋamba nti wano waliwo ba psychologists basasula ssente beezi kyotwala nga bw'otuuka eri bakuwa around the hospital ba rehab center bakuwa ennyumba ne bino basics travel biki bootyo those countries zikyalinamu systems ezikola
abantu abaliyo bagende ku ministry ya gender. You are a doctor, emirimu gibuze. You are a nurse qualified. Abiri mu connections kasuku. Naye ogendayo. Abantu bangi bagenda mu ebyo ebintu. You give it a shot. Yeah. Genda ku British High Commission. Wali ku American Embassy, waliwo department eze zikola ku ebyo ebintu. You can go. Lwakwa process ebeera mpanvu, Allan. Naye ogenda yawo ku American Embassy n'obagamba, I'm trying to, by the information desk, I'm trying to inquire about job openings in the USA. Ne bakuwa brochure. Ne balaga ebifo bye baagalamu no. Kati process eyo yokka esobola okutwala omwaka oba ebiri. Naye bw'oba oli doctor ng'olina ebipapula byo, basobola okugamba nti oba dayosome ka refresher course be kati oba agent waffe wano mu Uganda ku ebyo ebintu yono. N'ogendayo n'ogetinga in touch. Bangi bagenze. Ne mukyala w'amayinja si byeyagenderako. Hey, byeyagenderako. 26 tuli ku Theatre La Bonita. Yes. Brighton live. Ndi ku Theatre La Bonita ne timu yange yonna musajja wange oyo Kim. Yagenda okuba ku mulyango. Agenda zanya. Someone was telling me, nkuse ku mulyango gwangu gwa La Bonita nene ngamba sijja zisanga. Lwaki? Ne kati La Bonita ogenda kujjawo ssente mmeka zengenda okudduka nazo. Sijja kusaawa. Kuba kati lemidduka nkubaliremu okuyingira kwa ssente mmeka. 2.5 ne tebo yakakadde. 2.5 tebo yakakadde. Kati okusinzira nga gwe Allan ogenda tundayo tebo nga 5. Over the equivalent of 5 tables, but of course si buli omu kyagenda kuwa $1,500,000. I mean $1,000,000. Wajja kuba wagamba nina wa 5 mugambe kale kankuwe ninawo bwetyo abo bo babeeramu. So kati awo ku tables babalawo $1,500,000. La Bonita etuuza abantu bameka? 800. Si kituufu. La Bonita egendamu abantu nga kati nze ate ya bookings ate oyagala kumugwali otegese kola Bonita emirundi nga 3 obuzanga Sophie Gombye ngotegeka wote omulembe gw'abakyala Women's Day gwa ngotegekanga yes sebo nogwa ekivulo ekyasemberayo ddala mu La Bonita nga tugenda mu lockdown ala nize nategekako ebivulo era bw'obanga ng'oyagala okukola ebivulo nze nabanva Bulaaya beena naye South Africa eyo omusajja n'aŋŋamba nga balina oyo Mukaabya Junior bwe bagenda kukola katikati ne mbagamba mugenda tomera ne bagamba nti ekintu twakibaze simanya basama biki ne bagamba mugenda tomera kuba nze nali mmanyi ne mbagamba ekinene ennyo oba ekisobola obbayisaawo mutegeke mu ambiyansi kati nze ebivulo nabikolako ne binsala binafunamu ne mbifunamu era ekyanzija mu bivulo nali nkyabifunamu naye ekyabinzijamu nga olaba abantu balaba abantu 5,000 kumbe bali 2,250 ogenda okugattamu otaddemu ekivulo otandise okirowoozaako 4 months ali okitaddemu okulanga kwa myezi 2 oba omwezi gumu ogenda olaba kati nga gwagamba La Bonita abantu 8 sibebbo ekinene ennyo waliwo 6 awo ekinene ng'ogasseemu n'obutebe okitegedde kati bw'ogattamu 6 times 2,000 bala average ya 2,000 ze $12,000,000 kati ogenda obalabalamu expense $12,000,000 gattako ziri 5 zenkubalidde ze $17,000,000 kati bw'obalabalamu awo expenditure yo La Bonita bwe twagikoleramu baagimpeera ku $5,000,000 kati simanyi saawa eno eri ku mmeka kati ezo zijjeko wasigaddewo 12 bw'osasuddeko baani ono ogenda kumaliza ng'otuuse eka ng'olina $5,000,000 bw'onooba finances zo zikutte bulungi $5,000,000 ng'ate ezo era $5,000,000 waliyo era abakolima omusajja n'ampa emitwalo 10 yajja kukolima kuba kati mu bivulu waliwo abantu bano bee bati Roni muntu wange amanyi tujja kangatte nja munnyonnyola gye bali
otherwise nga buli omu omusasula ky'olina omusasula ogenda otutuuka eka nga toyinaamu. Okitegedde ebivulu temuli ssente. Abantu abasinga kati edda ebivulu baabiryangamu sponsorship nga MTN egaba $5,000,000. Coca-Cola teyasponsoringanga nnyo, Pepsi yali yasponsoringa ennyo nga Coca-Cola erondarondamu ebivulu byayo. Ezo zirozi fomu nga zigaba $10,000,000, $10,000, waliwo Darling we yasponsoringira ennyo wano. Darling ng'egaba ssente. Ogendayo oyo omuwala baali bamuyita Maria, omukyalo oyo. Ebiseera no nalinga nnyo ne Bajjo. Bajjo yandaga Darling eyo ne Rose from ndowooza, if I'm not mistaken. Nga bagaba ssente nga Bajjo agenda okuŋŋaanya mu basponsa $7,000,000 nga 7 ate nga bamuwa cash. Agenda okuŋŋaanya ati ng'asobola okukola ebivulu 3 ku lunaku lumu. Twakolako ko ebivulu 3 4. Actually byali 5 ku lunaku lumu. Ne Bajjo. Yayina wano bakayimbira wano kweno Lavanda, yayina Natete, yayina resort, oba yali resort Big Zone, ne waloka sister location ka Big Zone kalinga Ganda. Oba bali bakayita batya. Nenga owa Big Zone yaka owninga. Hey, zone na kutwakola ssente. Sasula bulungi. Nze nesasula ku olwo. Twakola ssente. That was 2014. Kitegeeza kasuko ina ettaka ekkololo. You don't know. Kati wazikolamu. Nazirya. Just eating the money. Nazirya. Waliwo emyaka nga olina kulya ssente. Era oyo gayi wange mugamba nnyo. Actually n'abavubuka abali eyo. Buli muvubuka ng'oli wakati w'emyaka 18 n'emyaka nga 28 bw'ofuna chance erya ssente. After 28 the real problems of this world begin. Era omuvubuka ali eyo bw'ofuna chance sooka ofune apartment. Amagezi goli mu kukasukumafu. Nze nkubuulira, I'm a psychologist. Don't skip stages. Bw'ofuna ssente, get a nice house. Preferably kisenge na ddiiro. Toyina ekinaabiro nga biri munda n'effumbiro. Bw'omala obifuna, gula ekitanda 6x6. Okiteeka omufaliso gwa spring. Bino byonna mbikubalira obikola mu mwaka gumu. Okitegedde? Bw'omala tukamu draw obuki, then stock your favorite part of dressing. For example, nze njagala nnyo engatto. Zistookinge. Obeere n'engatto zoppeya nga 100. Osanyusa omutima gwo. Obeera awo nga buli lunaku osobola okwambala peya y'engatto endala gy'oyagala. Empale ekibiki. Bw'omala genda mu ddiiro lyo ogule 55 inch kati zaagwe ebbeeyi. 55 inch ziri ku 1.8. Okitegeera? 1.8 kinene nnyo 2.5. Beziba zi Hisense ezo brand. Ne kati tulina zi Black Arc ziri ku 1.5 1.8. Giteekeyo wali. Funa ka DSTV. Funa internet ewaka. Teekako Netflix. Teekako Prime. Okitegeedde? Omale ogule entebe za leather. Togula ero za banaku basinga ze bayina. Gula sofa leather nga zituula wansi, tezijja kuwonooneka ne bw'ogibuukiramu oti wansi, ogiteeka ewaka. Kati bw'omala awo teeka fridge, gaasi, kuuka, microwave. Beautiful bwesonyiwe. Anti olwo stockinga bino byonna bikola within a year. Kati awo bw'omala ebyo otandike ba beautiful. Anti teri mukazi agenda agamba nakusanga oli bubi ne twezimba, simwina. Nakusanga bubi ne twezimba, tebagenda kukumanyiira. Obeera olina ebintu byo, naye ekyokulala abakazi ebyo bye basinga okwagala.
okusanga omuvubuka omuto nga ali set. Kuba kati ffe abasajja abakulu definitely babikusuubiramu. So kati nze sobola kuba na muwala n'entandika mmunyumiza mu nkyezimba. Tasobola kwagala na kuwulira bye mmunyumiza. Emyaka gyange bakusuubira okuba n'emmotoka. Bakusuubira okuba ng'olina omukazi n'abaana. Ng'olina ne we wazimba. Obirina? Byonna mbirina. Abakazi n'abaana? Omukazi n'abaana. Tolina mwana bali Kasuku. So, kati mu malo stalking ebintu ebyo, olyoka otandika opambana ezigula emmotoka oba piki. Obulamu bujja kwanguyira, you will live the best years of your life. It is between those years egyo emyaka gyegambye nanyumira obulamu fule. Nakati nkyanyumirwa obulamu. Olimba? Yes, sebo. Nawe beautiful Uncle Kuku. Gwe yasama. Gwe yasama. Now Uncle Kuku, by the way. So abavubuka bakole. The way you love your wife, I don't think you can cheat even. Kasito kitegedde. You love your beautiful legs. Ebyo bedda byoyogera. So bada abavubuka bafuna ebyo. Ebyo kasito bifuna. By the way, I saw you when you were saying beautiful way yagamba mbu ayagala nnyo olubuto lwo biki. Kyayagala, buli omu aba ne kyeyagala. But when will you be like Bule? When will you be like Bule? You saw what Bule did? Ninda gwe Allan. Gwali mukulu wa Nkasuku. Naye nali nsabirira Allan. Omanyi nina abantu bakyali bange be ninako bwino ngamba njagala olose antabulemu kati. Nali mbaye simu eyogera ginkubira nga wejjeeko waya. Nsoke nkusumululire ku simu. Omanyi bwagamba. Nagamba Uncle Kuku owanje ssebo. Demanya tuwana Uncle Kuku. Nina abantu be ninako bwino nga nabo takimanyi. Kati ngambeera awo nga ngamba senga nti nkulayo omulundi gumu. Naye nogenda okujjukira Allan musajja wange. Benamuwa ebibye. But congratulations, Bule did it. Not so? Yes, he did. It was a very good, colorful event. It was. Yeah? Bule yakikoze yakimaze. Ani addako ku monitor awo? Simanyi, Allan simanyi. Nawe tomanyi when? Nekasuku ogwagala, omukolo ogwagala. Nja gukola. Sure. Ngwagala era nja gukola. Nze kyannemiseza saagala kunsondera. Era njagala mbe ne ssente zange zaawamu. Zona aba nazo. Abantu mbayite buyisi nti mujje. Era olwemulira b'omukolo gwange manya nti nze nagweteereddemu. Oba waliwo tenti emu gye nja okuba nga nsobodde. Ate kati Bule yatulaze. Kuba tuyinza twesiba nnyo ku bantu. Bule yakoze atya? Bule ye yakoze kikyasobola. Mukolo gwe. Teyaze mu bino musima mudduka mu kyaki ne muddeeyo. Ate n'omukyala wamulabye teyaze mu bino musima ya gawuni. Balina ta gawuni ziyiikayiika beeziti. Sima mukyusa engoye emirundi 8. Because the truth is, Allan, we spend a lot of money on weddings that we can't bring back. Era nze nja kukola ekintu. Abantu bange bendiyitamu nti mpaayo. Nja kuba mmanyi nti sente nziyina. Bano benayitamu nti mpaayo. Ezo sente nino zigulamu wakiri poloti. Nema nti nagende wa Allan nampaayo 5. Nengende wa Roni nampaayo 2. Nengende wa Kimu nampaayo akakadde. Ngenda benzigatta nti nja zigulamu poloti. Bambi Bule wama congratulations. Uncle Bula yakomyewo nakuwa ku sente. And Brian White. Yampadde sente kizomanyi. Yakuwadde bando nagamba jjako. Sigwara ngulira ka video kakano ku Instagram yo. It is here. Where is it? Ogobera ne ku Instagram. Ogobera ne ku Instagram. Anti because sina chakola. Kuku was a banger. Kakano.
kaka kati Allan Cruz ayina ekivvulu nga 26 kula bonita lwani nga 24 tuliwa 24 lwe tuli eri it will be a Thursday ekivvulu kitaddeyo Saturday Friday egenda ba Friday 26 genda ba Friday no it will be a Saturday it's going to be a Friday 25th is Thursday. omukolo guliyo lwakusatu you said 25th you said is a Thursday. 25th tugenda kujja tukuwagire Allan Uncle Bula yakomyewo Uncle Bula yakomyewo ayina press conference ebisigadde mugenda bila mu press conference nenga bakuwaddeyo akakadde sente nafunyeeyo sente zikyaliwo ngalo ekyo tugenda kiraba press conference yaddi Tuesday mundeetereko mu kivulu kyange tajja kujja lwaki tajja sobola yakowa abayimbi kati ebyo tebikyali interest ye kati kyensobola okukolera kumugamba akuweeyo mukubire si kati katumala okukola nkukubireko ddi ojja kunkubirako janku press conference ku lwokubiri nze nkwanjuleyo ew'omusajja ogenda kunyanjula nkwanjuleyo ew'omusajja ndalaga abantu ka vidiyo nkwanjuleyo kubanga byebyo tubyagize bwe biti gwe nalabye gundi nalabye katsi wamulabye katsi weyanyigira Kenzo saategedde vidiyo nti ze dagirabye etandika haafuwe yabadde anyiigidde ki like ali mukutegekera fiye ekivvulu naye baleka nga bw'omanyi abayimbi nga kali koyogedde ak'abayimbi bamumye kirabika nemusajja naate ndabye Kenzo waliwo vidiyo balitambula ku TikTok nga Kenzo agamba twalabeera fiye federation yaabo efederation yamulabirira nakati ndowooza y'ekyamulimu kola ngambye ali mu rehab bwe nawulira naye ali mu kuteekateeka kivvulu kya fiye nina ebintu byenjagala okwogera ku Katamba naye I think it will be for another day. Why? Musajja wange kamuyirewo omubiri muleke anko kuko tukkirize tugaane Cuts are servings. Cuts are servings. He has served. Bwaba inanga ayina omuyimbi gwe ayagala omuyambako ku bayimbi bonna abadde mu industry ng'ojja kuba nabamu aba generation eno naye naddala abayimbi abajja mu 2000s awo omukwatiramu nina kyenjagala okwongerako naye kankoma okasuku kolera abantu njagala obbakolera naye Cuts mukwano gwange nja kwogera naye ne personal. Why? Cuts mukwano gwange. I have my honest opinion on those things and it may not sit well with him, so I'll get time, I talk to him one-on-one. Tulabe. What Range Rover yamweri kuchi? Range Rover? Ogamba ya Fene Spice. Eringe nnyonyi. It's glittering. Eringe nnyonyi. It's glittering. Kasuku. Ate mikolo gye. Kola nnyo. Soko ninde kutudde wali ate mikolo gye. Kasuku sigala yinga bintu bye sirimu. Oganyo byo kolera. But you can host her. Kolera abantu. You can host her. Hey. Nate wachimu hosting nga gwe nkufunye. Kubira roja. Gwe gundiwo abantu ne boogera be batyo. Wabiwulidde wamma manyi abantu fitine balumala Range Rover yo. Gwe gawoli gwe katimbuulira emikolo gyaddi. Sibirimu. Aina emikolo. Tujja kulaba ng'oyambadde ggomeso gy'ozina. Ojja kujja ng'ozina. Nze nyambala kanzu. Egyo emikolo no gye gimu ku gyatuleesesa ceasefire. Nga bannannyini gyo batuga. Kasuku sirina kye mmanyi nzija mu biboozi byo. Bannannyini gyo ne batugaba bannaaye muli bantu baffe kimala. Kale
Ndeka. N'omusajja ndowooza baamusonyiye kati. Kasuku ndeka. Anti wulira ndowooza omusajja baamusonyiye. Kuba eno baali bagambye tetwagala kumulabako wadde. Anyway, naye Roger tujja kwesanga lumu. Be tuneesanga tugenda sooka twevume tumale okwevuma twogere. Mubuuze yali abadde ki okuba mu vidiyo n'ayongerezaako mu Febuto siyo w'ekirimi Febuto please namanya bumanya let that be a conversation of another ekintu ekyo nze kyekyanyiiza kyokka nze bino byonna space bye yayogera tebyannuma naye okuwulira Roger omulaba soweddeko Roger omulaba kati kino kankikugambe wano Roger abadde muntu waffe bw'ati ndowooza kutoka talk show ko omuntu gwatabaddeeko close abadde bat nenze Roger abadde ankubira ne message nziyina wano ze yampuperezanga ng'ate wuliriza ng'ate ku Jenkins batuula n'ebbanga ne banyumya ne besanga eri ewa Rasta ku gundi ku Freedom Beach ne banyumya sendi nga beekubira amasimu kyekyanyiiza kyokka be namwe yagamba oli yabuuza oba muyitaninya Febuto n'ekirimi kye nawulira bubi ne ŋŋamba omuyimbi ye tetwogera nze Spice mala omwaka nga soogedde naye Roger mbadde kale era lwe naasanga Roger nja kiddamu nkimugamba ate nze manyi mugenda kukwatagana Roger era I have nothing personal with them era saawa eno era ne ku mikolo balina okumpita naye ngenda kugira sayidi eri ndeka naawe mikolo nze ndeka mu biboozi byo nzija mu biboozi byo sina kyemmanyi era kano akantu kawa omutwe nti Allan Cruz ne Kasuku ku mikolo gya Spice Diana wallahi bw'otakakozesa tetukola interview ndala You want to destroy my your friendship ng'ekivulu kituuse n'ekivulu ne batajja ffe tujja kujja daya inobaawo ayabaawo tasobola kuvaamu oyo daya maanyi gange butereevu tasobola kuvaamu kali totya Kasuku daya ate kirungi mu vidiyo gwe oyogedde omusajja obanywera nti omusajja nagezezzaako munnyonnyola nga takutula oyeraliikiridde n'okweraliikirira don't hate me I'm your guy naye ekirala Allan olina okweteekamu ekintu mu bulamu when one door closes another opens okitegeera oyo oluggi kasita luneggala we papa n'emikwano gyange naffe tulina abantu be twabeera nabo ebbanga n'ebbanga ne batulekawo gw'omanyi ddala byankoledde n'omulala ajja bikkolera kasooka embeereko n'ono kati nze Brian White yankolera bye yankolera abadde taliiwo mbadde sirya akasinya weeganye nti wafunye kasente yampa ssente naye nga yodde obiridde nze mmanyi lwaki mbadde mbiridde aleka yazikuwa n'amaana azikuggyako tekisoboka nyinza omufiirako ekyo nkikubuulira mu basoolo nze mu bulamu teri muntu kino nkikubuulira bw'olabanga ng'omuntu nga mpadde ssente mu kamera manya zampadde nzitutte teri muntu in this lifetime asobola kunkwasa ssente ku kamera n'azinsaba mu background era bw'obanga ng'oyagala okumanya omuntu nti agaba ebyaddala alina kuba nange abantu abaliyo bw'olabanga ng'omuntu nga ampadde ssente manya baazimpadde nze bw'ozinsaba nziyuza soko mbe okusembeza tebo ezekivulu kya pozi tebo yo ya mmeka kakadde akakadde sikayina kale mmeka etegerize eza ordinary za ebiri kali eze tujja okugula ogenda kugulayo mmeka umwana kasoko oli mukoti abadde yakalanguleyo nga mmeka ngamba mangu ekyagenda laba Brian White anga 5 kale tugenda kugula eza 5 encha asikati encha
enkya zino agenda oyingira ssaawa nnyo ez'ekiro nga ssente oziina. Nice. Press conference anti eriyo saa 12. Thank you so much. Agenda oyingira ssaawa. Press conference yancha. Eyanko Tuesday, yes. With the day. Gwekola kimubaawo. Ngenda kubaawo. Waba onoobaawo nsobola n'omugamba ne bakuwa akakadde. Naye making sure nti mu rekodi zo tolinawe wali omuvumidde. Wadde. Oba omwogererako obubi. Wadde. Ngenda kujja. Bani bwe bataagalayo. Bannamawulire. Anti abamawulire baakoze ttaaga kiri by invitation. Hey. Yeah. By invitation. So I'm coming on your invitation. Gundi yabiri mu show up kuno nze sigenda kola byakadde But I'm calling you. Ajja kunkubira enkya mugambe. Ajja kukubira. Bane anti wange yavudde ku mwasuze mutya. Ani? Anti Ruth. Badde simanyi. Obadde ombuuza. Nti ki? Obadde ombuuza bangambye. Anti Ruth bwe yavudde ku mwasuze mutya n'oteekayo proposal. Babawe. Okutuwa ki? Talk and talk ku spark biki ebyo byonna. Bakulimba. Nenga Anti Ruth yavuddeko. Talk and talk tewandiika proposal. Bayita mpite. Bayita mpite. Kati Anti Ruth yavuddeko. Simanyi. Nange nawulidde byewulire embu. Ngawulidde bagamba ki? Mbu yavuddeyo naye sinnabikakasa. Olwo omwana gwe nalabye ku TikTok bloga ng'agamba nti yabyogedde mu interview yo. Sikijjukirako ekyo. Sikijjukirako. Naye bw'aba yavuddeyo. Bw'oba yavuddeyo. Ate ekyo nakyo kiddaawo kitwogeza obwama. Bw'aba yavuddeyo. Ate tewali musango. Gwe wamulabyeyo ku TV leero bw'aba tabaddeeko yavuddeyo. Kati gye yavudde baddembe okumukomyawo oba nedda. Tuleme kudda naye mu bintu ebyo byatubonyaabonya tukukuta ki? Mwasuze mutya yaffe. Yeemanyi ate TV yaffe. Era watuukiro ga nti agenze ne bakkiriza bamanyi ekiddako. Kati ekiddako kye baba bakola. TV si yaffe. Ate buli omu okolako ky'osobodde n'ogenda. Mmere ya muwogo. Yes. Kati yavuddeyo. Ekyo kyawedde. Masalibo oli die hard by the way. Singa mu bachalibo yiwawo omubiri bulungi. Naawe kyokola. Kuba kyenkolera Ruth kye yandinkoledde. Yandinjiriddewo omubiri. Naawe daya yandigukuyiiriddewo. Sikyo? Daya. Era abeera ajja gukuyiirawo. Kati awo kyekyo. But life has to go on. Omanyi abantu baffe batya nnyo change. The faster they... I love her interviews on YouTube. Yes. So she's going to concentrate on her YouTube channel. Agende maaso. I love her interviews on YouTube. She's a very good interviewer. Yes. Ate zikola ate abantu baziraba. Ate alina traffic. Alina traffic. But I think with time, nga bwe nkugambye, oluusi katolanze challenge nasinga ofuna kukeera. Ane kasuku kano kowumuddemu okyasobola okuddamu okukeera. Bwe nfuna ssente ze njagala nkeera. Ne kati mpumudde ekimala. Bakule ku Next Radio. Kasita nsasulwa. Kati saawa eno njagala ssente. Epozo kyali KFM. Kati saawa eno njagala ssente. Ane wawona ekyama. So gwe eno banno bagira bati gwe nga weno weetaayiza dda. Naye anti ky'olina okumanya essaawa yonna nga bwe nkugambye. We are 1 minute away from kyeyo. Yes. Bibaawo media. Which country would you prefer? Media is not doing well. Kati nze right now I want to go to Australia. It is one country I want to visit. Australia? Yes. Teri bannayuganda bangi nnyo. There is Australia. I think Australia is the country I want to visit. As we are getting done with our show, kyekifo kye ndowooza ndi nsobola okugenda n'enkolayo mutabani wo n'embeerayo. Mutabani wo ebintu ebiraka biri mu kuwaseninga. Ani? Pressure si mutabani wange, lekera awo.
Zinali simulabanga nako. Niyo mwana anava. Ajja vaayo. Ajja vaayo. Bayinza okugaana omuwa bbeeyi wano. Naye omusango bajja guwoza. Gumusinge aveeyo. Baguwoze? Gumusinge? Gumusinge. Asaavinge aveeyo. Ajja vaayo. Bino bakulimba. Ajja vaayo. Omusango gwa pressure ogwo nno mwangu nnyo. Mwangu nnyo. Okuwangula. Kati bawangula bamuyingira. Baba yagadde. In a system ekola mwangu nnyo okuwangula. Okitegedde. Naye kati ffe system yaffe as an African society eyina ebintu bye embeddinga. Kyavula president lumu yagambako abalamuzi nti ebintu ebimu use common sense. Olyasse. Wacho omuta. Wacho omuwa bail. Otegedde. Kati omusango gwa pressure we gukalubira waawano. Abantu aboogerwako be yavuma. Katikkiro, Kabaka, Speaker, President, mukyala we, maama we. Basobola okujja katuuti. Basobola okujja katuuti bamunumirize. Baba cross examining. Because that is what is supposed to happen. Bebaga nti yavuma Kabaka. Complainant baba Kabaka. Oba baloya ba Kabaka. Complainant abeera ino okujja mu kooti. Bw'ogamba nti baloya bange bajja ne baga nti tuwawaabira Allan Cruz yavuma Kasuku. Obujulizi ne bujja. You acting on my behalf. Betutuuka wali ku cross examination nina okujja. That is, from my understanding, I may be mistaken. Bebaga nti complainant President Museveni. President Museveni ngajja. Yeah. Bebaga nti speaker ngajja. Kati most times state prevails. Nebaako enkwata gyekikwatamu. Era ne gukusinga. Era ne gukusinga. So kati with his case there are two outcomes or three. One, ayinza otuuka okusaba bail kati ne banaagira ne babagamba nti we can't grant him bail. You're going to hear one of these things. We can't grant him bail. Abawaabi bali ready to commence the case. Omusango kuguwulira kugenda tandika. Katula Kanyamunyu yavuddeyo. Ati Kanyamunyu gwamusinga. N'agenda ne bamusalira emyaka ya service n'amala. So batugambye gundi nalaba video nga kulira wa prison. Omwogezi. Omwogezi. Ng'agamba nti n'okweyisa obulungi. Kyamuyambye. Balina bwe babala. Of course ebyo byonna bibeeramu mu system eri. Weeyisiza otya, badde okola, babala batya, babala day and night, babala quarters. Waliwo gye bagamba nti buli quarter mwaka, oba buli quarter babalawo emyezi 6, sentence yo n'etambula. Waliyo ensi ezimu nga babala day and night. Nti emisana balubala nga lunaku, n'ekiro ne balubala nga lunaku. So kati in 24 hours n'obeera ng'osavinze 2 days. 48. So kisinziira. Zinali simanyi nti bamada case omuntu asobola ovaayo. But he was not on murder, he was on manslaughter. Manslaughter most times. Manslaughter kwe kuba nti omuntu wamutta accidentally. And that's why most lawyers argue towards that direction. N'omusajja wa radio naye baamu arguingiramu eyo direction. Era ndowooza beekutaba mwaka guno ogujja avaayo. Owa radio. Begutaba mwaka guno ogujja oba guli naye avaayo. So that is one. Eyo situation yemu. Situation endala
ajja kujja ku bailo waitawo ng'omwaka gumu bamale bamugranting bailo atandika okujja case adjourned after 4 or 5 years state losing interest in the matter. Yeah? Because now if the president ceases being the president ngate yakuwabira in the personality of the president ogwo musango bagugenze naye ayinza okukwata kyagwinamu interest. Speaker basizinga okubeera speaker kati abeera ebirala alina birala byabeera agenda okukola. Abavuma beebereremu nnyo. Bonna bagamba ffe twavuma nze nange navumanga abantu. Of course maybe not as extremely as those people. I never used to nali sivuma ebyo byako wemulanakola ebyo nali nga njerega bantu nga tubateeka ku pressure bwe tutyo. Naye kati society yakyuka. Abantu babuufu. There is access to information everywhere. There is access to so many things. Lulingo okulaba obulabi ku kasuku. Serebu ogolaba ku TV oba ku radio. Ngubanga abonekeddwa omusana oba enjuba. Naye kati kasuku osobola okujjano n'onsanga kati tuli mu haso yemu n'abantu. Tukola bakola. Kuba kasita n'atandika okweteekamu musima ndi serebu sigenda wano sigenda wali. Ate kati bana these people looking up to me bajja tuuka nga ate mbasabiriza bampeeyo batandike kale oyo mwana kale oyo musajja yali w'amaanyi nga gwe twegomba kati bino ebya serebu sima bitiibwa byonna osooka n'obizzeeri n'onoonya ssente because the best comfort any human being has ngo you have money otudde bwoti ku kalina waggulu osazeeko onywa amazzi ne lumu tujja tambulako ffenna ntwaleko waliwo embeera awo ne ŋŋamba kasuko njagala kutambuzaako ono tozimbe mutima nza nti ntambula endolo zivuga naye tokola bintu bya sayimo kasuku waffe kasuku mukwano tomanyi tutambule muko tujja tutambula muko tutambule muko tutambuleko mu kibuga tutambule kameramani yani Ronnie tutambale tunyega ku muntu tuulye buulizi bantu bagamba kasuku Allan Cruz mama Brighton owulire ekibuga ekyo ngenda kulivula Allan Cruz ne mama Brighton tukikoledde bombi mbateekewa tukikoledde wonna roya kuyita mu akedi akedi kwa akedi tugenda n'owa kamera omamwe Allan munda ano nga nyumya nammwe nomulowooza mu yolevo I'm not your level. Nze ba banka governor bankubira. Governor ki? Deputy governor ankubira esimu yange agiina. Ndagahu. Nze siyina ye yayina eyange. Era gamba. Ankubira yali ambuuzaako. I've seen one of your YouTube videos. Nice job you're doing. But PS gobyankubira. Gobyakumanyi. Does he know you? Nabanja mmanyi. We had a run in recently. Netwetwala nga kugude. Nina banja. Yes. On Twitter. On Twitter. Siku Twitter. One on one. Era omusajja gwe nali mpolereza bamusiba n'omusiba. Ndowooza nze namusibya nga baagala kunkakasa. Gw'olimu ebyo ebintu by'olimu. Twamugana Nabbanja ne bojja otya ono ye mutuufu. N'asonga naffe ne tusonga. Ojjukira oyo omukazi gwe baatwala mu gundi ku poliisi. Mukomera Nabbanja agende ku kooti amugyeyo ne bamuddiza akaliro nti yava ku kyokutowa oda eyo awo wonna nga twetwala kati your friends gwe ddako ena ku kivulu ky'amayinja yansanga n'ambuuza ani Nabbanja ne twebuuza n'aŋŋamba gyebaleko I think Nabbanja is a nice lady. She does not hold grudges. She's one of Njina. She's one of those few people. Direct number ya Nabbanja bwefaanana. Kasuku banji. She's one of those few people. Naddala abakyala abali in leadership. Abategedde nti there's the good, the bad and ugly. But life has to go on. Abakyala abasinga bali mu leadership bagumu. Babeerawo nga balowooza babayisaamu amaaso. Balina that ka ego. Speaker. Si speaker.
Abakyala, no, I've not dealt with the speaker. She knows me. Speaker mmanyi. Era yampitako n'ewuwe lumu. Madam Antamo. Yes, sagenda bugenzi. Why? Bankubira leero nga njagala ncha nga ndi out of town. Oyino jevugano dda naawe. Si yenkola. Kingo buluseke. Si yenkola. Nina emirimu gy'abantu gye naliko eri. Era ne mbagamba apologies, can we reschedule? Si mukwano gwange. Naye simulinaako buzibu. Speaker mwenyini eyakubira. PA we. Yeyankubira. Nangamba speaker akwagala. Timu ya speaker ninako abantu bange nga bana. Ate Madam Janet. Sogera ngako naye sina muntu we n'omugwe mmanyi. Ne oyagala meeting ako. Omukisa bwe gujja. Nze byange n'abakulu abo bya luseke. Ne president. Yes, era nze sina programu ezimba gye nguza president. Nze mwennyini njagala kwezimba. Era abalaba Kasuku live tobeeranga eyo n'olowooza nti sigenda president bampita siri musisinkana. Ekyo kyannemeseza osisinkana president kiri ekintu kimu. Abantu bonna abaŋŋamba tugenda tusisinkane president, agenda gye baliko sigendiko. Kyendiko si kye baliko. Olunaku olwaleero kiringa bono ŋŋamba jangu tugende tulabe Spice Diana ng'olutalo at the height of the lutalo. Because olutalo be luba lulwanibwa waliwo kye bayita abatayogera naye nga oli ajja buzimu kifaananyi kulaga ng'olutalo luyinda Kasuku alina oyo Kasuku awagira oyo Kasuku nga tayogedde. Otegedde kati abantu abasinga abaali baagala meeting president at the height of obululu we bwabeererawo nga baagala tugende tulabe president. Ffe tubeeraawo bagambe nti tuwagira president bo bafunemu ffe nga tetufunyeemu. Tuyinza okuba twali tuwagira president. Singa na president kyoyinza omugamba nti njagalayo ku ssente. Yes, so it is up to him to give me or not. Toyina kyakyo oyagala. Okundaba nti oba byenjogera bya makulu oba bya kisiru. Toyina kyakyo oyagala. Ssente. Era munnyonnyola nti presidenti nze gundi ne gundi ndudde benti ne benti njagalayo ku ssente ezange. Zigenda kukola kino ne kino ne kino. Kikyo kyange. If you meet Bobby Wine kyoyinza omugamba. Bobby Wine mwagalako interview. Kyokka. Naye omusupportinga. Nze mwagalako interview. Tetujja kuwa. Era singa nkeera ku makya ne baŋŋamba nti Kasuku. In fact ndowooza nze interview gye nsinga okwagala awo ate njagala ku Babi. Itungo. I want to. She's doing a lot of things for women. For the girl child. Yeah, Babi, yeah, true. I want to pick her mind ku bintu ebimu byakola. On a casual day si bino bya serious. Number, right? Ani? Oyina number ya Bobby. Je nali nina yavaako. Ayine namba egi yayino ba yalinga mu phone nyingi oba 5 naye yavaako. But it's understandable. Eya Babi tojina. Eya Babi sijina. Babi ndowooza mu bulamu bwange nakwogerako naye omurundi nga gumu oba ebiri. Eddi. Dda. Nayogerako ko naye nga baggulawo ennyumba yaabwe eyo. Twagenda ne Mickey Wine na twatolokana ku ssomero. Baddi olulala. Lulala era twali awo ku busaabala awo One Love. Anyway, nga tumaliriza. Babi ye interview ye njagala. Aba basigadde bano bonna Babi, Bobby, Katikkiro. Katikkiro naye mwagalako interview kadi challenge yo kaje nina ne Katikkiro eri nti I cannot get him his lighter side. Sikyaganya ebintu biri serious. N'abantu tebabyagala abantu. Amuna Katikkiro akwagala. Amuna wali yali agezza okukyala wa Flavi ewani.
mwasuze mutya amusajja agamba era ne yakola speech ye nampisaamu awo ngamba Katikkiro musajja naye kati lwakuba Katikkiro n'ekitiibwa kyaliko ebintu byalina okwogera birina kuba serious. We can't sit down. Kadolanga Katikkiro oyo I want us to sit down nga bwe ntudde naye benti ngamba ye ogw'ekitiibwa gyebaleko nga batunywa kacaayi ebyokulya bwe bijja abantu bwe bayitawo abazzukulu bazanyaawo daddi anko simanyani kugamba it's a free interview abantu balabe alina mu shorti on a day when it's just there. Okikola naawe abantu bali balabyeko eyiyo nga nkola ki ng'oli mu kishoti ewakanga ebyombiko nga beautiful ali awo abaana bo bazanya genda kuguzika suku live ezasooka olimba muno okuddawo nitwabeeranga waka era ng'ayitamu beautiful yes bunaleeta kyayi abaana ne bajja daddi biki byeziri esazirabako amaddayo zirevisiting ekasuku live eyasooka gyebiri Allan information has to be your best friend naye nga ye president oba first lady we mu meeting era wonna sente ne madam Janet bw'omulabako sente ebirala oba bampa assignment ekola ki oba ki sente njagala nange kukwatako ku sente nga nnyingi nkyusa obulamu nina emitwe njagala okukola njagala zimba studio nga nnene nyazimba studio nga nnene ne kasuku njagala ojja okolerako BBS nga sinavaako tebalina sente zinsasula Cruise exclusive betulina money muganda wa Cruise exclusive muyinza okuba musobola okunsasula BBS teina sente zinsasula sigamenti tebalina sente they have money but the money I want to pay me they don't have it so try TV esobola kusasula jeziri TV ezisinga by the way kati olaba ne BBS esobola okunsasula naye sente zenjagala tebaziyina. We shall prove to you because you know why omusajja oli yaŋŋamba kyabala interview nazikendeeza za TV waliwo TV abajjaawo ne baŋŋamba kasuku twagala tukole biki ne mbagamba sente zenjagala ne baŋŋamba tebaziina ate bwe baagira ne baŋŋamba aba TV ate bwe baagira ne bajja mbu baagala interview kati omusajja oli naŋŋamba kasuku does it make sense for you that you can give a free interview but they can't pay you nenkitegeera kati interview njikola nange nina kyempisaawo abayo muzungu awo betusiibamu wano naawe okyalina amaalo g'abazungu nze sya abazungu betusiibamu tewali kye baagala kukola kye sitamanyi olimba even the bakuli things ate gwolaba ogw'ebbakuli ate olwo okitiddemu. So that is my guy Allan Cruz. We have done a combo show, guys. Combination. Yes. So psychology student. You are broadcasting combo. Wasoma amawulire. Wasomerawo amawulire. Kagamo kanyumya nnyo. So we have done a combo show, me and Allan Cruz, and it will run concurrently on both channels, so you can watch any day, any time. Yeah. We shall be coming to you. Thank you so much. So don't move an inch. Until next time. Allan Cruz has a show on 26th. Allan Cruz has a show nga 26 Mama Brighton charity concert. Mama Brighton charity concert. Ogenda kuyamba banako baawa. Nina abaana babiri. Bayambako mu ngundi zaaba. Following abasuna Cruise exclusive. School fees webito. Okay. Baba laba bafuna buna. Naye nga tebalina geeyongerayo. Nange njagala oyamba ku baana naye maama ebizibu nange byennina bingi. Bedetumira ku mukwano go Susan Bujingo. Susan Makula Bujingo. Oddo geno mulabako. Ndiddo mulaba. Naalabika okuba ali busy. Omuwa space, omuntu omuwa space. Bw'anaaba neetaaga era ajja okumuyisa mu kyeggaali. Simuyisanga mukko. Naye era nze nga bwe nagambye Allan. Era bwe mma naayogera ku Susan ekintu oba kirungi oba kibi sisooka mukubira ssimu kaabeere pasita nze njogera kyenjogedde kyemmanyi ku lwange nti kyekituufu era bwe mboogerako ekintu nga ne batakitegeera bulungi bankubira
ne banga Kasuku wano ne bakinyinyonnyola era ne nkitereeza bwe mandowooza nti kyetaaga otereezebwa. Okay. So I don't have anyone who owns my head. My head is as independent as it gets. Okay. Yes. Kale. So Allan Cruz Mama Brighton charity show 26th munja Allan Cruz ogenda chikuba. Alhamdulillah. Ogenda chikuba naye kirala bomala ebyo njagala Mama Brighton yomuwa amaanyi. Mama Brighton yaliko sente zo egy'emyaka nga 2. Yes. Mama Brighton tomufuddeeko nnyo weesibye ku bino ebyaffe bino ebyazi interview. Bino bi interview bijja kutuuka biggweewo. Nange ngenda tandika ka skiti kange. Ngoza nyachi. Nina chano yange Kasuku. Bajita Kasuku clips. Kasuku 256. Kankoyo concept by the way. Tugenda tandika kuzannya ne ba Julius ne mutabani wa Katoro bwana. Kati kankunyumize. Enyumiza. Bobo yagala ekintu ekigendo selling out. Nga tutaddemu yadde omuntu n'ogu. Gwe mwennyini. Yagala nkole ki? Nzanye nga Mr Bean. Mr Bean teyali munene. Obono mawube gwenda bakupalu magiki. Nedda Mr Bean teyali munene. Oyongeddeko kyaki osiri wala. No. Oyongeddeko kyaki. No, but I'm serious. Olaba like osobola okuzanya ng'ogamba oba stomach man. Oshegera. Kati nga obwana bujja n'obutiisa. Bemutyo bemwatuula ne spice ne mutuvuma. Jako why tumalirize kati nkitegedde script yaliyo nemutuula ne mutu okitegedde producer nawe atuula ne batuvuma Kasuku kimu ibiri mbuto Kasuku ama yon talk show this Saturday tosobola kubaako abasajja bayiza n'okugobera ebweru gwe naye mundira kutoka ndo promoting a show yange nakyogerako awo Nakusendita ninako buzibu. Kale. But taninako buzibu. Cholowooza. Jenkins ankuzizza. Cholowooza. Jenkins azea ya mentally nga wano wonna. Kuveri wa Uncle Steve. Uncle Jenkins. Uncle Jenkins. Uncle Jenkins agamentu walu Uncle Rod. Okusizira ku bwino bwe tulina. Tewali. Kale kubira Uncle Jenkins zaawo. Nengenda kukola skit. Era Julius ajja wano tugenda tandika recording ayo skits omuzannyo naffe tugwambusa kwefula mulungi omu ate obusobozi sigale eno mu bya interview tugenda kolayo ekizannyo ssebo naffe nga bakuyitaani tugenda kiyiiya era Julius ajja wano kati nawe yakazanya skits tugenda kukola skit nga tuzannyira ddala MTN yali ebawadde ezo zaali zabiri bya Momo app ne bakusasula kaye bansasula tugenda kukola skit tebigenda nyuma gwe kyolowoozezza kati otidde mangu Mama Brighton muwa amaanyi so that betutuuka eri Kasuku ne Mama Brighton beesanga awo nawo waliwo skit ya mwaka mulamba Kasuku yadde atambula n'agwa ku Mama Brighton saakulaga ku kasikiti kange abantu ke baayagala ennyo omanyi nazanya kasikiti kange wano ng'abantu baŋŋamba banne Kasuku singa yabaddemu nozolaba abantu banjagala abatulaba ono wano we tuli n'omukyala maama wa Spice Diana era nga tuzze okumubuuza ku bibuuzo muli ku TV yaffe n'eŋŋanzi emboozi mu katale nyabo gyebaliko ye gwazaala omukyalo n'omuyimbi Diana Spice lwaki munteekamu kamera mama tewali buzibu tukuletedde kasukaali engeri gye luli lunaku lukulu lwa Easter ne twagala munayo tunyumyemukko naawe akabuuzi katono bigambo 3-5 kakati omwana oyo gw'omuzaalira ddala Spice Diana nze muzaala lwaki olubuto lwali lugenda myezi 8 ne wiiki 2 n'ekitundu ne luvaamu lwaki takulabirira ate nga tulaba alina ssente azimbye amayumba alina Range Rover nsonga kiri okubeeza mu kazibu kano nga yaasula mu kalina Jenkins mukasa Kasuku ne ebisendi bibabireeta boogera bebalemesa muwalawo okulabirira kati gwe kyamwalawo obutakulabirira tukirinaako obuzibu sikirinaako obuzibu kubanga
omanyi bakasuku abwe no byonna bwe bagijja kasuku oyo yankwana ne mugaana n'atuma sendi ne mugaana n'atuma Jenkins twayawukanira mu wikisi bbiri naye ate eŋŋambo zigamba nti Jenkins yakuzaalamu omwana musibe bulungi for now guys awo wonna batukuba naye Allan otulwanisiza tosobola kujja kutoka ntoko tosobola kujja kutoka ntoko gwankubye okukola kutoka ntoko terulimu basajja bange ngenda kabalaga nali saakalaba ngenda kabalaga nedda nagenda ku naye bya comedy ngenda kabalaga bagambe nzije nje kujja kutoka ntoko nange show yange sendi yangamba kulendikola ekivula ajja kumbeereramu but kuba South Africa mukubire pozi mwali mwene South but ayina bameidi abalungi wagenda kewo but ayina bameidi South Africa ese kubi omwana oyo yarabbi nampitako bwati nemugamba but ani oyo ti maidi wange ajja nayoza n'agenda ng'akabina kamuli eri wamulabako namulabako maidi oyo but kati anko sendi mukwano gwange nnyo taata wange Allan you an idiot mbo mukazi nali mukwana nentuma Eddie n'agaana tokikuba nnyo ku side eyo abala roni akantu ako ino kajjayo ne tukazannyawo ensi neetegeera wootuuse. Wama, have a blessed day. We meet on the 26th of April. That will be This boy is an idiot. Mubere bulungi bweraba.